ensi gye tukomye okubanga tetugifuze yekomye okutufuga era gye tugenda okukoma okwemulugunya olw'ebyo ebitatambula bulungi era gye tugenda okukoma okubirengerera eri nga ffe tubirengerera wala ojja kuyombera oluguudo lwammwe paka ojja kuyombera buli kintu kyonna paka kubanga ekyakutondesa wakiragajjalira okitya wangi oyina kifobia okay oyina kifobia oyina entiisa yakuyingizibwamu ate entiisa eyo ne ignorance eyo omubitabulako kamogo bannaffe abaleeta enjiri wano naddala wano wemanye nnyo mu myaka gya 1942 revival gye bayita East African Revival omuva bannaffe be bayita abazuukufu oba bebafu bazuukufu baki bazuukufu ku bibiri kwe kuli ekimu abatuuku tukutendereza nze abo nabo kataba nemesa okulokoka we nalokokera bakola ebirungi bingi nnyo batuyamba okumanya Katonda nti gyali n'obulokole gye buli naye presentation yaabwe presentation y'enjiri abamu kuffe kate tulemesa okulokoka kubanga bagipresentinga nga bulala nnyo omwo mwe mwayitira ebigambo ebyagamba nti ebyobufuzi setaani ekirala kye bayita setaani ne kireeta emitawaana mingi nnyo mu kanisa nakati effect tukyameggana nazo ekirala kye bayita setaani kwali kukola bannaffe abo ka knowledge akatono ke balina by then kaali tekakkiririza mu kukola business era bagambanga omuntu waabwe amaze n'alokoka nakkiriza obulokole bwabwe nga bamubuuza omulokole akola atya omulokole akola bizinensi kati weewala otya okugamba nti nfunako lukaaga luka olwobeera tolimbye era bangi kuba ebya bizinensi ne babikola batya ne babyesonyiwa si kulwanga banaalimba tebaagala kulimba obwavuke bulume bali kati eyo effect syndrome n'okutuuka wali tukyameggana nayo nti nakati wetwogerera waliyo era abantu abatakkiririza mu kukola bali on and off bakkiriza aba ne bakivaamu agira nakola naginega bagamba mukama anaaleeta lwaki tukola nnyo wali nabagamba okukola kuno nti kwajja lwakwonoona ate kati ffe twamala ne tulokoka ye mukama yagamba Adamu nti entuuyo zo muno gyange ebyokulya tokirabanga era kyajja lwa kibi ate kati twalokoka mukama jjaggabirira obwavu ne buluma abantu olw'embuulira embi presentation y'enjiri enkyamu n'ebirala bingi besigenda kwogerako nze katanganire ddala okulokoka kubanga nasulanga Makindye nga mu taxi mwenzigira mubeeramu omulokole gwe nali mmanyi yekka yabeeranga mu taxi ng'abuulira yali musajja mukadde bwe twatulanga bwe tuti mu taxi omulokole era watukutendeza n'asumulula n'agamba nebaza mukama kubanga nalokoka nze gumulaba nga sinalokoka nakwata embuzi nenkwata n'omulambo nze gumulaba nakwata ku mulambo nze gwolaba okumanya nali mwonoonyi nnyo nayagalira ddala mukamuliraano ne muzaalamu omwana naye bwe namala okulokoka ne ŋŋamba ndi muliraano kaŋŋende mubulira ekyatuukawo ne ŋŋamba ayi mukama Katonda naye nkulanga mmanyidde ddala nti okulokoka kitegeeza kubuulira njiri naye kibayita okubuulira enjiri otandikira ku bye wakola n'obikubawo mu takisi olina obiteeka mu ddiira awo mu takisi kati ate nga ebyogerwa byonna bikambwe tekuli kyangu byonna bwe nabiwulira nakwata embuzi olyaga nakwata embuzi ngamba bane kati nze atanagikwata lwaki ndokoka kirabika bino ebintu by'abantu abakola batya abakwata embuzi n'abakwata omulambo bye bannannyini byo yabanga njiri era nga bo bamanyidde dda nti eyo njiri naye ababiwulira nga beesika ne bagamba namala kulokoka n'ensanga olunyiriri mu bayibuli omwo ne mmanya bambi we bawabira bayibuli egamba temumanyi ng'okwonoona temumanyi ng'okwenenya eri ensi kireeta okufa
waliwo lwenenya nga wenenyeza nsi no creating a danger no return death no return okufa. Njagala ombulire bwogenda mu maka g'omusajja neyibawo gwe wayagalira mukazi we n'omuzaalamu omwana neyiba abadde kimanyanga wabula kati golo okuba walokose ng'ogamba neyiba jangu ne mukazi wo mbabulire ekyabaawo. Neyiba sembera nze ndi nalokose nyina obbabuulira amazima. Sembera neyiba kikunnyonnyole nze ndi mulokole nyina okwogera amazima. Mukazi gwe tetwali naawe mu bitooke emyaka 7 egiyise. Omwana oyo namba 3 si mwana wange wangi neyiba ng'akiwulira gusooka. Omwana yakamuweerera atuse mu P6 wabula gw'omugamba nti omwana waani wuwo ate ngeri mutima owulira ddala kyokola kirungi. Waliwo yakyogera bw'atyo neyiba n'agamba nti kanzije nindakaawo nzije. Yamugamba nti nindakaawo nzije. Neyiba n'ayingira ekisenge n'ajjayo machete n'ajjayo ejjambiya n'amuwa waagula ejjambiya gy'atawulirangako bwe kyazaalibwa. Olunyiriri lutuukirire. Temumanyi ng'okwenenya eri ensi ate kuleeta kufa. Mukama waffe bazibu. Okwenenya kulungi naye kwetaagamu amagezi n'okutegeera biki by'oyogera luddawa. Biki by'oyogera luddawa era obyogera ddi. Kubayinza okufunikira ng'oleese omusaayi mu ddiira bakutemye ate n'ogamba bantemedde Katonda. Katonda n'agamba tebakutemedde nze bakutemedde busiru bwo. Bakutemedde busiru leka kuneekwasa nti bakutemedde nze bakutemye lwa busiru. Mukama yebazibu. Naye bambi waliwo ababatendeka okubuulira bwe batyo tosobola banenya. That's how they were trained. Eyo presentation gye baafuna era gye bagenda nayo mu maaso. Era nze bwe namala okulokoka nali musajja by then wendokokera nga nkola emirimu giwerako. Ndi mu hardware ate ndi cameraman. Ebintu bya kamera nabiva dda. Nali cameraman ntambuza kamera nyumba ku nyumba nenkuba ebifaananyi nenfuna ssente. N'olwekyo nyina we nagenda nga wali ku Wilson awo nengula bu firimu bwe nakosanga okuba ebifaananyi. Waliwo awo omukyala yali mulokole ye era nga watukutendeeza naye nga bo bali ndoza mind ngeri upgraded mu kobo bakola balina batunda film materials. Newe natuuka ne mugamba nti mukyala duka baliyitanga Mwesigwa Studios. Ne mugamba nyabo okimanyi nti namaze nendokoka. N'agamba aliwa gwe ngolokoka gwe. Ne mugamba nyabo nalokose nga manya agenda kusanyuka. Agenda gamba yiwe balokolokoka. Yanga kole byakuleese gula firimu z'ogende. Ekyo nenkita nenkomalula ne mugamba nyabo okimanyi nti nalokoka nga manya agenda kusanyuka. Yangamba ngolokoka otya walokokera wa nga siwulira nga ngombulira ku bibibyo nga tobyogeranga nga siwulira nga ngombulira ku bibibyo twale eri obo obulokolebwa mu bwebikwangala obutayogera bibi nga ali serious nti bo bwolokoka kyotandikirako kukola ki buli gw'osanga olina omubulira ebibibyo. Eyo nayo yali fasoni ya bulokole. Eyo yewaayitira ekigambo kiri kyendi mu kumeggana nakyo kye tulina okulwanagana nakyo kuba kiri mu bwongo bwaffe kyagendayo bakiteekayo kiriwa. Omulokole tayingira bya bufuzi. Abalokole tebayingira bya bufuzi. Sitaani we yaba sitaani yennyini era oluganda omu yeesolayo n'agamba bayi nesimbiyo mu byobufuzi abantu batandika omulabira ddala nga sitaani bagamba agudde awedde oyo ebyobufuzi biyingira omulokole ayingira ebyobufuzi agudde kati agenze nga ne bayibuli zaffe tulinga abatazimanyi. Bassebo ne bannyabo Katonda mufuzi. Abantu bonna bolaba bajjuddawo mu Bayibuli abakuwandiikira Bayibuli gy'osoma ng'oginyumirwa okuva ku bonna bolaba yawandiika ekitabo ekyo ky'ova okusoma olwaleero gwe bayita Musa yali mufuzi. Ibulayimu mufuzi. Dawudi gwe muwana yabawandiikira Zabbuli yali muki? Kabaka mulamba mufuzi. Bayibuli ejjudde abafuzi.
Katonda akkiririza mu bafuzi atuuka n'okugamba mu Baluumi 13 nti tewaliyo bufuzi butavaawa. Kati ate mmwe mugamba bwava wa Setaani era n'obutya mubutya. Ensi kyemuvudde mugireka mu mikono gy'abakafiiri ne bagisensebula ne bagimalawo, kubanga mmwe abagamba nti mumanyi Katonda mugitya. Buli kintu yonna mukirese mu mikono gy'abantu abatatya Katonda. Mwe mutya mbu waliyo obulimba bungi. Gwe gendayo oleme kulimba. Waliyo enguzi nnyingi. Gwe gendayo oleme jiwa. Gwe gendayo togirya. Waliyo awulya kye ŋŋamba. Bwe mumala ne mwagala gavumenti zikole bye mwagala, gy'otaliimu ze mwewala, muzeewala ate mwagala zikole bye mwagala. Kwero situ, kwero si wanu temuliyo. Kwero situ temuliyo. Kwero 3 temuliyo. Ku 5 temuliyo. Mu palamenti temuliyo. Wabula mwagala abatali ba Katonda batuule bateese ebyammwe eby'obwa Katonda, bateese values ez'obwa Katonda, values ez'obutuukirivu, ebintu by'obutuukirivu babi-implementing. Abantu basobola okunoga omuzabbibu ku munyango wangi, omuzabbibu bagunoga ku munyango. Nabo balina gwe badefending, nabo balina gwe basinza, nabo balina gwe bakkiririzaamu, nabo balina mukama waabwe. Yesu yagamba mwe muli ba kitammwe Setaani, kyenva mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe Setaani. Owa Setaani era akola byaki bya Setaani. Ekkanisa erina ekintu ekirala ekyagirimaza obwongo kye tulina okudiiringa nakyo, bakiyita kusaba. Gamba nti okusaba. Okusaba kwatuuka ekiseera ne kusiriwaza ekkanisa. Kasita nze mbagambe okusaba kwatuuka ekiseera ne kusiriwaza ekkanisa. Ekkanisa neerowooza nti buli kintu kyonna kyakusabira busabizi, kusabira busabizi, kusabira busabizi, n'ekiteekwa okukolwako balowooza kyakusabira. Njagala okwawulira obuyinza ku ssaala. Ekyandikutwalidde olunaku lumu okukyusa singa obadde olina obuyinza kiyinza okutwalira emyaka 10 ng'okyasabira kisabire. Believe me or not. Nkiddemu ekikutwalira emyaka 10 ng'okisabira kikyuke, bw'obeera mu buyinza nga gw'olina signature ekikyusa kikyuka mu lunaku lumu, neweewunya emyaka 10 gye walimaze ng'osaba ng'osiiba. Wali akitegedde? Ekyo wali akitegedde? Ekyo Katonda bwe yakibikkulira Mulodokaayi nga bali Babuloni, Mulodokaayi n'ateekateeka omwana omuwala gwe bayita Eseza n'amuyingiza mu sisitimu. Owulira omulimu gw'ekyaki? Owulira ekyaki kyeteekeddwa okukola? Owulira ekkanisa kyeteekeddwa okukola? Gamba nti okuteekateeka ba Eseza. Yogera n'amaanyi mpulire. Gamba nti okuteekateeka ba Eseza. Kyemanya wabadde wabatawaanya nga mugamba musumba ng'oyogera ng'ayagala okwesimbawo. Musumba ffe totwonoonekako bannange. Olabika oyagala kwesimbawo. Nze ndi Mulodokaayi. Nze omulimu gwange, nze kanisa omulimu gwange, nze pasita omulimu gwange kuteekateeka ba Eseza. Ani awulya ngambeko nti amiina? Omulimu gw'ekkanisa kola ki? Kuteekateeka ba Eseza. N'obasindika obuyinza we busula, ne babeera obuyinza we busula. Lwaki? Kubanga olunaku lumu Kamani ajja golokoka ng'ayagala kutta Abayudaaya bonna. Bwe mubanga
mu lubiri temwinaayo esseza mwenna mubeera muwedde mwenna muba muwedde tebamanyako nti sitaani agenda golokosa kamani n'agoloka ng'akereminga obulamu bw'abayudaaya bonna abwetaaga yabiidinga n'okubiidinga n'ateekamu empapula n'aga nti abayudaaya bonna basinganibwa mu ssaza ly'e Babuloni babanguze ate nga sitampu yagiina ne siginica nga yagirina ye yalamula ate yasasula ye yalamuza ate ye yatunda ate ye yeeguza n'akola empapula nga zimuwa obuyinza ku bulamu bw'abayudaaya bonna kubanga kwaliko omuyudaaya omu yali amunyiizizza yabeeranga wali ku geeti ku wankaaki w'ekibuga nga bamuyita Mulodokaayi yamunyiizanga buli yayitangawo Mulodokaayi teyakakanyalanga nga afande Kamani ayitawo ate nga Kamani yali prime minister bali abalanga bagwa wansi ne basinza Kamani Mulodokaayi n'agamba nze ndi Muyudaaya nze gye nava ewaffe Buyudaaya tetusinza bantu nsobola okussaamu ekitiibwa naye sisobola kusinza Kamani n'agamba nti osaaga oyagala kummanyiira ngenda kutemako omutwe kasajja gwe empalana negenda mu maaso Kamani n'ateekamu empapula ezigula Abayudaaya bonna era ng'aziina mu ngalo ze n'ategeka olunaku lwagenda okutta Mulodokaayi naye nga wulira ekyabaawo nga Katonda yakozesa Mulodokaayi Katonda yali yalengera olunaku olwo nti lulibaawo crisis eyo nti erijja Katonda n'akozesa Mulodokaayi n'ateekateeka esseza gamba esseza n'amusonseka wali ewali obuyinza we busula wangi abamanyi sitole eyo munakkiriziganya nange nti singa esseza teyali mu system Abayudaaya bonna baali baweddewo bonna baali bagenda batemako emitwe era embiranye bwe yanyiinyiitiranga Kamani yeewera agenda kutta Mulodokaayi n'atambula mpola n'agenda ayita Esther n'amugaa nti okimanyi nti waliwo omusajja atwepikira agenda kututemako emitwe ffenna nti ffe baani nti ffenna Abayudaaya ate naawe togenda kuwona wadde oli kaddulubaale tojja kuwona kuba banoonya Bayudaaya nolwekyo baako kyokolawo oli mu kifo kirungi nnyo oli strategically positioned oli obuyinza we busula kozesa ekifo kyo otutaase kozesa ki otukola otya kozesa ki kozesa ekifo kyo otaase eggwanga lya Mukama Esseza yali akyaliisa ebijjanjala empiso ng'aniina era munjogere nga gane bannange nze ndabanga mu ebimwogere bitali siriyasi ate kati ne Kabaka mwagala njogere kati mwagala nkole kintu genda oyogere ne bbaawo Kabaka nti Abayudaaya baagala kubatta Kabaka yogera naye gw'osula naye atutaase nagane banna ebintu byemuleeta nze kati ate ne Kabaka taliiyo ate kati yagenze kusaba nakozi yagenze kusiiba kusirika ate bwabeereyo mu lusirika tatuukirirwa ate bw'oyagala omutuukira nawe oyinza okufuna obuzibu kati atuba nze mpozi nga tulinze nga bw'aliba nga akomyewo naye nga bano babulwayo ennaku 5 babatemeko emitwe ate nga Kabaka ajja kudda mu nnaku 8 mpaka Esseza n'agamba Mulodokaayi nti kale tuteekewo ennaku 3 ez'okusaba n'okusiiba bwe wabaawo obuyinza tunula eno obuyinza bwe bubaawo bw'oba obulinaanye okusiiba tekuba kuwanvu ennaku 3 zimala wangi bw'oba osobola okuaccessinga authority bw'oba oyina authority obanga osobola okuaccessinga authority okusaba n'okusiiba tekubeera kuwanvu ennaku 3 zikola zitya gamba neba nti ezo zimala bw'obanga access to authority ekuliwala toyina buyinza aye tosobola busemberera then okusaba n'okusiibako kwali wanvuwa kuyinza okutwala emyaka 10 ate oyinza kubanga tonnakumaliriza n'emitwe nga bagitemako dda nga Setaani yamala dda okuimplementinga kyayagala kyemanyi nti njogera n'ekkanisa eyalwala mu mitwe ekkanisa eyalwala okutya obuyinza ekkanisa etunuulira abooluganda beegasse mu byobufuzi ngebalaba nga Setaani bambi ate nabo abagenzeeyo nabo tebalina agenda tebalina kigendererwa tebamanyi goolo tebamanyi lwaki gye bali
era obasinganira ddala nga bo ekyabatwalayo si kukiikirira bwakabaka bwa Katonda kubanga tewali yabamentalinga. They are not there to represent the kingdom of God. Why? Because nobody mentored them. Therefore, ebibiina byabwe bye bambadde ebyobufuzi kala zaabwe green, yellow, red bikulu nnyo n'okusinga obwakabaka bwa Katonda. That's why they can't meet, they can't talk, they can't have a dialogue. Tebasobola kutuula ndi oluganda ng'oggyeko kala zino ze twambadde naye nze naawe tuli balokole. Obwakabaka bwa Katonda butusuubiramu ki? Kala ze bambala nkulu nnyo okusinga obwakabaka. Wuliriza mwana wange, eddiini endala zo tezirowooza bwe zityo. Ye muli eyo? Z'eddiini endala tezirowooza bwe zityo. Omuzikiti gumu guteekateeka nga waliwo okulonda, ne guteekateeka aba yero, ne gutegeka aba redi, ne gutegeka aba gurini, simanyi owulira, ne baba mentalinga nga bali wamu, ne bafuluma nga ekibatutte wangi kupushinga agenda ya Allah nga bakala za njawulo naye nga bonna bagenze ku kimu. Era bino nga gye bambadde gye bali si bikulu naye Allah mwe mwekka abakristaayo mwe talina agenda, mwe mutamanyi kye mwagala. Era kati batandise n'obeewaanirako bagambye buli bantu wonna be baliyo wonna bawamba wonna kubanga bo kitegeeza bo balowooza mwe temulowooza, mwe bye mulabanga setaani bo tebabirabanga setaani. Ekinewunyisa kye kino kyolabanga setaani mwana nga kimala ate nekikufuga naye nga bwe kyali kigendawo wagamba oyaani siwulira wagamba oyaani n'atula mu ofiisi setaani n'akufuga noba nga olina ogenda okunonangayo ebbaluwa ng'olina okutwalayo bakonereko sitampu, setaani akonereko sitampu n'ombalira omusanga aguwoze ayingire mu nsonga zo setaani. Naye nga yali agendawo wagamba ebya setaani ffe tetubiyingiramu naye ng'enkya gy'ogenda okusaba olukosa mubeere ne night prayer. Enkya gye mugenda okugenda okusaba olukosa babakkirize muteekewo crusade. Enkya olw'okuba mwena mu lukiiko temuliiyo baddemba okutuula ne bagamba kyaki yawe tuwogganira nnyo tuteekeko emikono ffenna tewali kuddamu night prayer. Ate olw'okuba temuliiyo tewali naawakanya. Ku lukiiko lw'abakyala temuliiko, olw'abavubuka temuliiko, simanyi owulira bo be baliyo bokka. Basalawo ekintu kyabwe ne bakiggusa ne kituuka emitala ebbaluwa negendako emikono gyonna mugirabirawo ng'etuuse. Lwaga bagambye tewali kuddamu kusaba kiro muwogganira ekitundu kino. Kati engeri gye mwalookinga nga mwalookingira nnyo mu kusaba awo ne muyingira ekisibo kya wiiki 5 musimbuliza tubakuula tubamenya tubakuula. Naye singa ate wabakuula luli, singa wabakuula li mu kwesimbawo kati oli mu kulwanagana n'ekintu ogezaako kiza emabega naye walina opportunity etuula we basalirawo n'otagikozesa. Kyaki nerema n'okusindikayo ow'abakyala n'ow'abavubuka nga taliyo nga mmwe ku lukiiko temuyinaako n'omu. Bali be batuula ne basala be basazeewo ne bawandika ebintu nga bibabayindinga nga bamaze okusalawo ne babaleetera ebbaluwa ne muyingira okusaba n'okusiiba ne mulangirira tulangirira ekisibo kya nnaku 14 tukuule omuntu oyo 14 enjala n'ekalakata mmwe ate mbeera mumaliriza ne babakuba emigga egitayogerekeka nga naye Katonda abavunaana busiru. Waliwo Katonda lwabavunaana obusiru nga nti naye bantu mmwe muli basiru nnyo. You had an opportunity temwagikozesa wabula kati muntawanyayi Mukama oyo tumukuula atugolokokeddeko naye yayitawa okutuula awo abagolokokerako mwali ludda wa. Wali abategera byenjogero olwaleero bigenda biyingira bigenda bitegeerekeka. Ekitwala emyezi 6 okusaba n'okusiiba authority akisootinga mu 1 hour.